abaaliwo kosa n'abasoma obusomi ebyafaayo olunaku lwa 24 omwezi ogwokutaano omwaka 1996 buli omu alulombojja bubwe. Leero giweze emyaka 5 beddu bukya busambattuko buno bubalukawo wano Obwakabaka bwa Buganda butegese okusaba mu Lubiri e Mengo okujjukira ekikangabwa kino. Akulembeddemu okusaba kuno Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Dr. Cipriano Kizito Lwanga ayogedde ku lunaku luno ng'olutayinza kuva mu myoyo gy'Abannayuganda okokossa n'ebiwundu nakati ebikyanyigibwa Buganda. Bwadduka muno Obote ne yeetantala okuggyawo Obwakabaka era kino kyali kya kiseera mu mwaka 1993 Obwakabaka ate ne buddizibwawo. Obwakabaka waffe bwa muwendo nnyo bukulu era mpagirwaga mu nsi yattu Uganda. Ye Ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda Oweekitiibwa Daudi Mpanga ategeezezza nti ng'asinziira ku bye yasoma n'ebyamunyumizibwa abaaliwo Ssekabaka Muteesa II bwe yasibira ku kuteesanga kwe kuyinza okumalawo endooliito ezaaliwo wabula abaali mu buyinza bo ne basalawo okukozesa lyanyi. Nti baagezaako baawuza emisango mu kooti mu High Court, emirala gyali gyagala kujulira mu Privy Council eyali ekyali kooti enkulu etwala emisango okuva mu Uganda. Nga bw'obanga owakanyiza nga we kati wetugenda mu Supreme Court ennaku ezo ng'okyagenda Bungereza mu kooti ya Queen gye bayita Privy Council. Tuyige nti buli lw'ojjayo ekitala okugonjoola gwe gy'olowooza nti nsonga y'amangu kansale kiggwe, ekitala ekyo tekikka kyongera okusala kisigala kisala naawe okukakkana gwe kennyini akikutte kikusala. Era buli muntu eyasonga wano ekitala kyamusala. Ono wano era waasinzidde okulabula nti enkola y'abo abaali mu buyinza ebiseera ebyo bwe yeefaanaanyiriza n'eyo abaakaakati gye bakwatamu ensonga ebiro bino, n'alabula nti ensonga ezijja zibalukawo ensangi zino okwetooloola eggwanga bwe zitasaanye kukwatibwa mu ngeri ya gadibe ngalye. Ebintu bino tubiresolvinga nga tuyita mu buntu. Ebiyita mu mateeka bigende mu mateeka, tukkiriza amateeka gabisalewo nga gabisala mu mazima. Ebyetaaga obululu bigende mu bululu, bisalibwe mu bululu ng'obululu buddukanyizibwa mu mazima. Tulina okufuna engeri gye tusobola okumaliriza ensonga zino. Tufune ffenna okulumirirwa ku bannaffe. Tumanye nti kyenkola bannange saagala bakinkole, ate nabo bamanye nti nange kyesaagala bankole sikikola baki bannange. Ate ye Katikkiro eyawummula Joash Mayanja Nkanki ng'ono ye yali Katikkiro mu biseera ebyo ekikangabwa bwe kyatuukirawo, ono alombozza enneeyisa y'Obote n'ategeeza nti yali erina kuviiramu Buganda kabasa. Okukozesa amaanyi kirungi okufuna amaanyi naye kibi gakozesa nga kiri maanyi. Ekyavaamu gye bino balina obujja bungi. Ku mukolo gwe gumu omumyuka wa Katikkiro asooka n'ensonga z'ebweru Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula ategeezezza nti wadde ensonga ezaavaako enjegeeno ezimu zikyaliwo, eggwanga teryetaaga kudda mu busambattuko buno, wabula n'ayongera okusimba Nakakongo nti ensonga ng'eza Federo Buganda tejja kutendewalirwa kulwanirira nfuga enno wabula seebigyefaanaanyiriza. Njagala wano okuddamu okugumya Obuganda ky'ensonga ya Federo teyeerabirwanga ng'abamu bwe babadde babyogera. Ensonga pozi n'ensonga endala gye nsaba Obuganda okugitegeera obulungi y'ey'okuggyawo okutya gye bali. Ky'obukulembeze bw'Obwakabaka kati obuliwo tugenda kukkiriza Buganda okuweebwa enfuga ya regional chief. Ekyo tekijja kubeerawo. Y'omu ku bakaawonawo b'enjegeeno ng'ono mu mbejja w'e Rwanda Wulayeneza Julie bw'abadde attottola kye baayitamu bo ng'abaali basembezeddwa Ssekabaka Muteesa, ono atendewaliddwa n'ayoza ne ku mmunye n'ategeeza ng'emyaka gya Ssekabaka ng'ali mu buwaŋŋanguse bw'agirojja ng'olutabaalo. Twabonaabona nnyo, twayisibwa bubi naawe kiraba ng'okufiirwa taatawo tibyali byangu maama. Sikugambye nti twagenda nga tetumanyi, baleeta emmotoka kuva Luzira Lwole ne batuteeka mu kisawo ky'omupiira
sorry wano mu park mu old park bali baleta imotoka nga abantu babateeka mu old park nga ffe tetumanyi gye tulaga kubanga twali tumanyi wano wokka naye oyo omusajja n'abambe kitandwe bwe yajja n'agamba abantu basajja tetujja kubaleka wano n'atutwala natete mu nnyumba ye. Mu 1966 eyali omuduumizi w'okuntikko w'amagye g'eggwanga Idi Amin yalumba olubiri ku biragiro bya Ssaabaminisita w'obudde obwo Milton Obote eyali yeddizza obuyinza oluvannyuma lw'obutakwatagana ne Ssekabaka Muteesa eyali pulezidenti w'obudde obwo ekyaviiramu Ssekabaka Edward Muteesa okugenda mu buwaŋŋanguse bwe yasobola okwemulula ku bajaasi b'Obote n'adduka. Okulwanagana kuno kwaviiramu abawerako okulugulamu obulamu era bangi basimba Nakakongo nti kye kyaviirako Ssekabaka Muteesa okukisa omukono ng'ali mu buwaŋŋanguse oluvannyuma lw'emyaka 3 gyokka mu mwaka gwa 1969. Abantu ba Buganda ab'ebiro ebyo okokosa abaaluno ate kwabo abaaliwo baatuuka okusibira Obote ekikookolo omuli abamu okwekalakaasa okw'enjawulo ng'obutasalako nviiri kuno kw'ossa n'okusikisa Obote embwa bwe yali ng'afudde. Bululi balaba taliwo Muteesa balaba taliwo ne batubunzabunza nakola ntyaza talina buyinza nti namugamba n'atunula. Andrew Kagwa, WBS TV mu Lubiri Mengo. Wagenda na bigere Muteesa tegwe nti noddira mikono watuleka masiga